buli muntu yena yeetaaga okusomesebwa okumanya nti kakati wetuba tugenda kutambuliza ssente ku ssimu agenda kwewola kuva ku ssimu amanyi okunyiga essimu amapesa sikyateekeddwa tulina kye tuyita USSD code. Abantu bwe batasomesebwa kiba kitegeeza nti engeri y'okukozesa emitimbagano eddirira tukiyita technology adoption. Okuddirira kwegamba omuntu kimubeera kizibu nnyo okukozesa ekintu ky'atamanyi ne bwe kiba kirungi kubanga ebintu bino bipya era buli omu yeetaaga okusomesa. Ky'oba olaba abavubuka bano abayiseeko mu kusomesebwa wano nawali beesanga nga bakozesa nnyo emitimbagano gino kuba bannaabwe babasomesa, naye kati omuntu atudde mu kyalo omulimi bw'aba tafunye amusomesa kimubeera kizibu okukozesa emitimbagano gino n'agijjamu omulimu. Naye kyokka nga byonna bye yeetaaga ku ebiri n'omuntu okumulaga miganyulo ki gy'ogenda okufuna ng'okozesezza emitimbagano gino era bw'onoogikozesa wano ssente wezibulira wano togendawo wano era kyova olaba era n'abantu babbiddwa nnyo ku mitimbagano egyo baba bayingiza mu kintu kye batategeera. Tuyina kye tuyita financial education oba okusomesa abantu okutegeera ebyensimbi. Era tutandikira mu baana abato abali mu masomero, tugenda mu byalo mu bantu abatannaba kumanya ssaako kyekiki, ate n'emisomo tugitwala mu ba members ba ssaako.